awiki ebaddemu amawulire agawerako naye ono omwana omuwala Kemisera alabika okuba nga wiiki agyetisse. Haji Haruna akoze ebyannamunswa. Haji Haruna akoze ebyannamunswa naye ndoza si yasoose. Kirabika bamaneja abasinga obungi bonna abaziba maneja bayimbi kumpi bonna. Bazze ensonga eno balaka bagitwala we batyo beefuula bannamunswa. Oba abaana baffe abaana abatwala be batamanyi kyabatwala oba ebizibu bye balina ebingi. Ekitegeeza ne Brian White omusango gwalina Haji Haruna era gwenkanankana. Haji Haruna naye ono Kemisera yetagamba nti bamukabasanya. Yali yekkiririza naye agamba nti oluvannyuma lw'okwekkiririza ne bamala mu mukwana akamala akaseera ate yakizuula nga kirabika Haji Haruna mu biru nga si ye musajja omutuufu ow'okubeera naye mbunga amutulugunya ng'amukuba mu bufunze. Nga oba oli awo nti bwe yali ayingira mu mukwano guno teyakisuubira nti anaakubwa kubanga we tukimanyi nti okukuba omuntu kimenyera ddala amateeka ne bwegaba maka gennyini nga omukyalo omuwasizza oba tofunye kintu abeera muntu munno mukulu munno. Kemisera agamba nti mukulu munne Haji Haruna mubiru nti yava mu kubeera omwami ate n'atandika kumukuba bukubi ng'amulunda ng'alunda ente. Kuba agamba nti bwe baamala akabanga nga bali mu mukwano oluvannyuma lw'okuba nti akubiddwa ebbanga eriseera yasalawo okusenguka n'ava ewa Haji Haruna we yamutadde n'agenda ne yeepangisiza omuzigo. Kyokka ate Haji Haruna ye agamba nti ekyamuleetera okuba nga ayawukana n'omukyalo ono nti yali ayitirizza omwenge ng'omwenge anywa mungi nnyo ng'ate nga bw'omanyi nti musajja musiraamu. Ng'ogyeko ekyokuba nti musajja musiraamu Haji mulamba so kubeera n'omuntu omunyiwa omwenge nga kirabika okuba nga tekijja kukola makulu. Naye Haji lwaki yeebuzaabuza era yamuwasa akimanyi si musiraamu kati lwaki amugaana okunywa omwenge? Kati neewalale wa beating understanding yange nti Haji agamba nti omuwala yali anywa omwenge kyokka omuwala agamba nti bwe yasenguka n'ava owa Haji n'agenda ne yeepangisiza yali teririrityo nga zireeta Haji ate ng'ate amulumbyeyo mu kazigo gye yeepangisiriza. Ontyo? Kati ate Haji ekikulumbya omutamiivu mu kazigo gy'agenze kyekyaki? Awo kati omuwala naye mbw ate n'amukkiriza okudda oluvannyuma lw'okuba nti yali apangisizza ennyumba nga ya ssente nnyingi omwezi nga wa $50,000 ate nga talina waala. Kati bwe yalaba Haji ng'akomyewo mu bulamu bwe n'alowooza nti Haji kirabika atereere tagenda kuddamu mukuba. N'agamba kanzikirize Haji ng'alowooza agenda musasulira renti. Naye gye byaggweredde ng'ate Haji alabika avaabiira buvaabiizi ng'okusasula tayagala kusasula. Oba kalantini yamukwatira wa Kemisera we yawedde n'agamba kangobe. Kirabika naye mbwe empisa za Haji abamumanyi bagamba mbwe empisa ze si nnungi ku nsonga z'abakyala. Ne bapulezenta abakonkona n'abakubira ddala ebikonde. Mbw'ate talangira alina ky'anoonya. Ne bw'aba yakuwa siringi 1,000 alukulangira nakuwa 10,000 lwange embwa ggwe. Embwa alangira okamala obumazi nti yalangira Kemisera ono manyi Kemisera mwana weeri waffe Raakaayi. Mu famire gye yamujja yali munaku banaku mponga byoya. Kati mbwa abadde ng'amulangira entakera nga bwe yamujja mu bunaku naye tamanyi nnaku ye. Kati nga kirabika okuba nga kyekyaleese akasambattuko naye nga kyonna mu byonna kirabika ekyajjeyo omukyalo ono Kemisera nga byonna abadde ajja kubigumira naye ebbanja erya renti owakakadde n'ekitundu birabika okuba nga lyabadde lyamuyinze ng'ate alabira ddala lockdown yekyeyongerayo mu maaso nga talinaawo ndowooza yonna egamba nti oba oliawo kinaggwa n'afuna wajja ssente. Byayogedde byonna binaamuwa feva abantu okumwagala. Ebiseera ebisinga obungi abayimbi bagenda ne balowooza nti ebintu ebyo bye bakola oba oliawo binaabayamba naye tubalabye abasinga obungi abazze bavaayo mu eyo embeera nga tebayambiddwa kuba twala ekyokulabirako kya Tikaye. Tikaye yavaayo n'atulaga nga bw'abonaabona ebintu by'obutaala bonna baabiraba agenzeeko mu kyaki alokose naye bwe tukubuuza nti Tikaye aliwa naawe tosobola kumutulaga nti wuuno ku music scene. Nono muwala Anita the Diva. Anita the Diva kyamuyambiddeyo dda we yatugamba omwami amukuba yamuggyako omwana simanya biki twala tugende naye kati ali luddawa. Puliti Ggulo naye yavaayo n'agamba simanya njaga biki naye Puliti aliwa.
sibe bokka tuzenga tubalaba abayimbi bangi nnyo nga bazze baviirayo mu scandals ezo nga batulaganga bwe banyigirizibwa naye bonna tebalina kye bayambiddwa kabeera Jati Madina bibuuza yennyini avuddeyo awo atugambye nga bwalwadde omutima biki ne bitamukolera naye n'amala ebbanga n'asirika paka kati lwazzeemukko nadda engulu naye ate era ojja kulaba ng'era tekigenda kumuyamba nti ebiseera ebisinga obungi naddala nga kemisera embeera gy'aviiriddeyo okutulaga nti alina abadde anyigirizibwa mu maka nti abantu batuuka ekiseera ne baggwamu okusaasira ne beebuuza bagenda kukusaasirira luddawa ng'omaze n'omusajja emyaka egisoba mu 3 ng'omusajja akutulugunya naye nga tovaayo kwogera nti otulugunyizibwa wabula n'oviirayo mu kaseera w'olina ebbanja akakadde akalamba n'ekitundu kati omuntu agenda kujja attention ku kutulugunyizibwa kw'obadde otulugunyizibwa yadde kusobola okuba nga kutuufu alowooze nti ekyakugjeeyo bbanja lya lenti yakulemye okusasula omuntu agenda kutandika okwebuuza nti naye kemisera atalina luyimba nti olina hiiti yiino kiki ekyakutwala okupangisa ennyumba eyo ey'emitwalo 50 olaba n'abadde amusinga e Masaka Chosen Beke yagitunda gye yali yazimbira maama we agitunda nsonga ki nange nalabyeko omwana yampadde kwano ku bifaananyi nga kuliko ebigambo nti ennyumba etundibwa naye sinaba kumufuna kumanya nsonga lwaki omanye abantu abo bw'obuuzayo mwennyini nti ennyumba ogitunda tasobola kugamba nti ngitunda kuba kiwulira nti kiswaza bwe twogera Chosen Beke weekend we twayingira Lwakutaano omukyala Chosen Beke nga bw'omanyi yazimba eyo sayidi z'okusaza kati yali yazimbira maama we ennyumba ennene kati kalantini nga bw'omanyi nti teyina kyerese waggulu ennyumba bagitaddeko foseero kitegeeza kimmwe abaasoma ennyo ennyumba olwo eba etundibwa bagitadde ekkatale kati kyekyo ekiriwo era kyokka ng'ate era ne bwaneegaana nti tagitadde ekkatale nti waliwo eyabiwandiiseeko bw'otunuulira embeera eyeetoolodde ewali ennyumba ekulaga nti ennyumba yalemererwa kuba ezise eri mu nsiko kitegeeza nti ennyumba ebadde tekyazimbibwa so ebigambo ebibeerako nti etundibwa kituufu eba etundibwa nyinawo ab'ekitundu waliwo abaŋŋambye nti waliwo embeera etali nnungi awo naye ndowooza enkyanja agimaliriza sitole nga bw'eryo n'agiwulirako naye nga Beki tukyamunoonyako amasimu tagakwata wadde tayinza gakwata totawaana mukubira totawaana mukubira ate kakitegeera nti gwe omukubidde abatajja kuddamu okugjako ng'ogenze bugenzi ng'agenda kugula n'ogendera mu linnya lya mugala naye tebaagala kwogera mazima yensonga lwaki nti yazaala n'agaana okwogera nti yazaala n'ebbanga ne liyitawo so byabeera nti byabala ng'ayo omuntu naye omuntu okutunda ekintu kye si musango kubanga ennyumba ye so bwebeera nga embeera eriganye oba ng'alina kyabaze ekirala waddemba okutunda ekintu kye so simanyi ensonga lwaki omuntu avaayo neyeekweka ng'olina ebintu by'otunda kati mu mbeera eyo omukyala Kemisera omulabira mu kitundu kyakadde kano Kemisera music kikyayinza Kemisera nga ye nti era ojja kugenda okulaba nti Kemisera yadde kuyimba akumanyi naye nga abantu bamutegedderwa gyalunda mu biru ontyo talina nga ye tasobola saawa zino tasobola kuyimirirawo nga Kemisera kati abaana basinga obungi kyekibalemye okutegeera nti babadde mu bandi ez'enjawulo naye nga amaanyi gaabwe gali mu bandi enamba kuba bwona agenda n'otunuulira abaana bonna abavudde mu bandi ez'enjawulo nga bavuya ssaawa zino kitegeeza nti nga ggwe omuntu oba tonnaba kutuuka kufuna maanyi gayimirirawo nga ggwe omuntu omu nga weetaaga okubaako we weesigama so kati buli bw'ovaayo n'ova we weesigamye n'osalawo weetengerere olina okwekakasa nti olina amaanyi akusobozesa okwetengerera ate si kirungi kuvaayo weetengerere kyokka n'ojja ng'onoonya simpase ng'oyagala bakusaasire busaasizi vaayo tulaga amaanyi go kubanga Kemisera nga ye Kemisera yabadde asobola okuva mu kurimu n'ayimirira nga ye omuntu n'azimba ekintu kye nga tatugambira tugamba nti mbadde ntulugunyizibwa so wabeerawo engeri abantu gye bakutunuuliramu konti kirabika onoonya simpase ate abantu tebaagala nnyo omuntu anoonya simpase twagala otugambe nti nze nvudde mu kurimu nze nganze nsazeewo ngenda kuyimba nzekka mu mbeera eyo matiti wategeezezza nti tuyinza okuba tulibako Mathias Walukagga ye nannyini mwana wa Kemisera oba Mathias Walukagga okusinziira ku nsonga nga bwe ziri
ye taata w'omwana wa Kemisera bannange yadde yeta kyegana Walukaga yegana ye taata w'omwana yadde tavaayo mu lujjudde kugamba nti sinze taata w'omwana kitegeeza omuntu yenna bw'agaanira okwegaana omwana alina kubanga uwe Walukaga nga wamanga kitegeeza nti Mathias Walukaga ye nga yabadde asobola okuyimirira ku magulu ga abiri n'agamba nti omwana gwe baasibako si wange naye bw'omubuuza nti Mathias omwana wo agamba sigenda kwogera ku bya mwana ndowooza ng'omuntu omukulu ategeera bw'oba omaze okukitegeera kubanga omwana atali wo ogamba otya nti sigenda kukyogerako awo Ajaluna mutuufu kati Ajaluna oyagala asasula ennyumba Walukaga gy'abeeramu ate naye Kemisera okugenda wa Ajaluna mu biru yasooka kubeera muntu wa Mathias ate Shesha Brighton ate Shesha Brighton ate yali wa Aji kati kwegamba ne bakola bakita swapping ya swapping line nedde eno neno nedde eri bakola swapping ono n'atwala ono n'atwala ono ne beesaanya naye kitegeeza nti kati bw'ogenda ofunamu ku lukalala lw'abasajja mpisote Walukaga oba omulina oba oyina gurunedi ng'olina omwana omutono gwe bayita Jovan Tuzinda oyo kabaka nno naye Jovan olina ekyoyinza omugambako kati ate ne Jovan tosemugeza na ku gurunedi gurunedi baba baana ali mu bibinja by'abawalukaga Jovan ali mu bibinja by'abawalukaga babinywera ndowooza ku byawalukaga toogera mpola mpola kuba wano ab'ekinyere bajja muloopera naye Walukaga tanazza bubaka oba okusasulira omukyala Kemisera ennyumba oba tannaba kutuddamu manyi yatugambye nti ye anyumirwa nnyo okuwuliriza okusinga okuwulira ayagala mbutaya kuwulira biwulire ayagala awulirize biwulirize nga kyategeeza nti ayagala Kemisera yaba avaayo amugambe nti owaaye ennemereddwa okusasula ennyumba ayagala kuwuliriza Kemisera so si kuwulira nti kuba kati awulira biwulire tannaba kuwulira ddoboozi liva mu Kemisera ng'agamba yeetaaga obuyambi so katusuubire nti Kemisera n'avaayo n'amugamba nti owaaye taata bebi kuba kati omwana ye akuze n'okusoma asoma gwe balina kati omukyala ye waali omanyi nti yadde bayinza okuba nga tisaawa zino tebali mu mukwano naye ngira maama w'omwana wo toyinza kulaba ensi emunyigiriza obwenkanidde awo n'omuleka aboneebone Mathias ze sente asobola ozisasula sente ayinawo bwe tuba tuzze ku Brian White wiiki eno ebadde etya Brian White byaggwa oba ebya Brian White tebinnaba kuggwa naye engeri gye birabika okuba nga bigendamu Brian White ayinza okuba nga omusango ayinza ogulinnya ku nfeete ontyo kubanga nti abaali bamulumiriza okuli Stella Nandabula okuli Vivian Mutanda ne Letitia ne Muntakisha abasatu ku bo balabika okuba nga baagonze nti Muntakisha alabika yatandaba kugonda naye nga Khaled ate yetali mu ggwanga ono omwana Vivian Mutanda eyagenda mu paalamenti akalwanira eddembe ly'obuntu kyenasembeeyo okumanya nga sengaawe yamubuuzizza oluvannyuma lwa sengaawe okwogeramu ne saidi ya Brian White nga bamubuuza kiki ekigenda mu maaso senga ye n'agamba nti nze ŋŋanze Brian White sirina kibi kye mwogerako naye wabula tulina obutakkaanya bwaffe nga famire bwe twetaaga okumala okwetereezaamu twemuumuunyemu n'oluvannyuma tukuddire nga ggwe Brian White tukubuulire kiki kitwetaaga kati ate ye Vivian sengaawe n'amubuuza nti gwe nga ggwe Vivian oyagala ki Vivian n'agamba mbu ye tayagala ntalo taliiwo kulwanagana n'abantu wabula ye tiyeetaaga okuva Brian White nti waliwo engoye ze ezaasigala mu nnyumba ya Brian White ayagala ennyumba ezo yatuganye mu ennyumba engoye ze ziri mu lawundale basket ayagala engoye ze ezo bazimuwe bwe bazimuwa mu kubanga engoye ze yali agendeddemu zaalina kati ayagala engoye ze ezo bazimuwe baawukane nga baabigo naye bw'otunuulira statement we bwagamba nti bampe engoye zange twawukane mbe nga tulinaako buzibu nga naawe tolinaako buzibu kiringa ekikutegeeza nti omwana Vivian yali afumbiddwayo bufumbirwa kuba omuntu bwagamba nti mpe engoye zange twawukane bw'otegeera ki era bwe kiri
alinga agamba nti yali afumbiddwa obufumbirwa kati ate era ensonga ndaba zonna zeetoleranga kwa Jaluna ensonga ze zonna ziringa za Jaluna nayogerako ne Brian White ennaku ezo ne mubuuza naye kiki ekigenda mu maaso n'aŋŋamba nti abamaafiya bandi bubi n'aŋŋamba nti naye olowooza singa nali nnoonya mukyala wa kubeera naye ku ssente ze nali nnina kale oba bagamba mu kiseera kino sizirina nali nsobola okubula omukazi gwe neetaaga nga nnina ssente ontyo lwaki naali badde nzira ate ku baana benkozesa mbakabasanye ng'ate nnina ssente kitegeeza nalina obusobozi obwali busobola okufuna omukazi yenna gwe nali njagala abakazi ba wano mu Uganda basinga kwetaaga ssente tebalina kirala kye baagala ate ssente nazirina nga ye agamba nti waliwo abamukuba naye tebagenda kumalako naye naye nga bw'otunulamuko ngeri abantu gye bali ekitingamu ku social media balabika okuba nga abantu babuuso ne bategeera nti kirabika okuba nga bambi omusajja baleka ekimuli emabega ekigezaako okumunyigiriza kuba bw'otunuulira statement ezaakolebwa maama wa Leticia yoli omuwala ali e Germany maama wa Leticia yatugamba nti omwana yamugamba yasooka n'atugamba nti omwana we yamala ewa Brian White Foundation yamalayo emyezi 3 omwana mwennyini ate ye n'agamba namalayo weeks 3 kitegeeza obutakwatagana omwana agamba yamalayo weeks 3 maama agamba yamalayo emyezi 3 maama mwennyini n'atugamba nti omwana yali amaliriza okusoma senior 6 e Kabojja kyokka bwe yali mu parliament maama w'omwana oyo bwe bamuinterviewinga yaddamu n'agamba nti omwana yali yavaako kewaka yali tannaba kumaliriza kusoma yadduka ku ssomero n'ava ewaka mbu nga kigambibwa nti omwana oyo yali afunye olubuto ne yeekweka aye maama w'omwana yennyini era naddamu n'atugamba nti omwana yamugamba nga yakamala okuva wa Brian White nti alina olubuto lwa myezi 3 kyokka ng'ate omwana wa Brian White yali amazeyo weeks 3 kitegeeza omuntu amaze weeks 3 ewantu ate bw'avaawo ng'alina olubuto lwa myezi 3 teruba lwawo kati kwegamba kirabika okuba nga byalimu obutakwatagana tebaakwatagana bulungi naye tulinze tulabe okusalawo ku akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu kwe kagenda okukola tetunaagendera munnaaye ebya DJ Michael wiiki eyo sooka otubule ku kya DJ Michael ensonga ze yeetondera Balamu DJ Michael ffenna yatutabula engeri gy'akwatamu ebintu ze nkuze mulaba nga musajja mukulu so kati bw'atandika okwogera ebintu ebitakwatagana senga abaana abato abatunuulira abantu abakulu ng'abo tutandika okubajjamu obwesige kuba mwennyini yali ku TV nga ndaba bwenti n'agamba nti omukulu Balamu pulezidenti yamugamba amuwe ente 30 ontyo naye n'amuwaako ente 15 n'amwawula ente 15 kitegeeza nti baamugamba amuwe obukadde 30 n'amuwaako 15 n'agamba nti baamuwa obukadde 3 bamufuuze yeemulugunya nti Balamu yamubba kyokka ate jjo Balamu n'abayita n'abeetonza omukulu n'atugamba King Michael nti Catherine Kusaasira ate bulijjo yamupikamu ebigambo anoona erinnya lya Balamu nti ssente ze baazimuwa zonna obukadde 3 yabufuna ogwo gwe bayita omukyere gwa Balamu yabayitaawo n'abawamuko ekijjulo mu Catherine Kusaasira yakuba Balamu ontyo nti bulijjo ayagala bulijjo yamuwa ssente asembye Balamu mbu yamuteekamu ebigambo mu kamwa amuteekamu ebigambo naye ne twebuuza omusajja omukulu ali mu myaka egikunukiriza 40 bw'ogamba nti Catherine Kusaasira asobola okuteeka ebigambo n'agamba yogera kino nga naawe tolina muntu ogusengejja ddala nga gwe n'abaana b'ozadde kuba oyo omusajja mukulu anaatera n'okuzzukuza obuzzukuza abaana kituufu kati gwe omusajja omukulu bw'ogamba nti baataddemu ebigambo kati ate omwana we yagamba eki ogwo bayita omukyere mu kalantiini gwe bayita omukyere gwa kalantiini ndowooza Balamu bonna abasobola Balamu ateekwa okuba nga bonna abasobola olabira ddala nti alina amaanyi ag'enjawulo alina strategies ezisobola okuba nti manyi ebiseera bino omuntu alina ssente naddala mu lockdown muno agenda kukozesa abantu bangi nnyo ensobi kibagamba okwogera kyoyogera kasitoba nga toyina mugongo buli bw'okwata omuntu omujala nga muntu mujala n'omala omulaga emmere nti yiino osobola omulagira okuvuma n'abazze bamusitudde
n'abavuma so kirabika okubanga kyekigenda mu maaso naye nga nze sirina bukakafu nti Catherine Kusasira ye yabadde nga amuteekamu ebigambo. Catherine Kusasira alaze ekifaananyi ku Facebook leero ng'ali ku State House. Okirabyeko abadde ategeeza akyakuba Balamu amulaga nti nange nkyatuukayo. Kati bw'otunulamuko bano abasajja bali mu bizinensi n'abakazi abo bonna Catherine Kusasira, Jennifer Furufiga, Jose Chameleone, Brian White, ne Balamu ne Ragadi, bonna bali mu bizinensi yeeyo bakwata abantu mpola mpola. Ne babajjayo gwe balaba nti ali influencer ayinza okuba nga alina engeri gy'asobola okutabulamu NRM. Bamukwata mpola mpola ne bamukwata ne bamutwala omukulembeze w'eggwanga. Naye okusinziira ku bigambo byabwe boogera olabira ddala nti bwe bamukwata ne bamutwala omukulembeze w'eggwanga balina commission oba balina akasente akatono ke bafunayo. Kati buli omu alwana munne ani atwala ani buli omu aba ayagala okunafuya munne. Tovolabanga bagamba nti Balamu yali agezaako kunafuya Brian White abe nga asobola omugobayo omukulembeze abe nga tatuukayo. Kati ate okusinziira ku King Michael byayogera yagamba nti kirabika Catherine Kusasira ali mu kulwana Balamu abe nga tasobola kutuuka wa mukulembeze w'eggwanga. Kyokka ate waliyo ne Sipapa naye agamba Balamu amulwana. So bali mu kwerwana mu nsonga za business naye nga byo byonna bigenda mu maaso kirabika okuba nga Balamu yabasinza amagezi. Abasinza amagezi ate ne center azirina. So ali strategic kyova olaba nti yasobodde okukwata King Michael. Yali okusinziira ku bigambo bya King Michael byali ayogera aliko okuba nga yali mutuufu mu kusooka okugamba nti baamwawula. Kati kirabika Balamu bwera ebigenda bwebityo nga kiyinza omuttira erinnya n'amuyita teyali yamwawula alabika n'akamuwa. Kati ne beetereza bulungi nnyo n'agamba badde banteekamu ebigambo. Kuba kye yakoze ate kwe kwatula erinnya lya Catherine Kusasira sigala asibikidde awo at least twaligambye nti kale naye kati olabira ddala nti olwo Balamu ate aba atandise okulwana Catherine butereevu. Kati mu mbeera mawulire genfunyeko amalala famire ya Paul Job Kafeero ndowooza ogijjukira ebyali bitambula obudde bwonna nga ebya Paul Job Kafeero abaana baagala kumuziikula. Abaana nawulira nti baagala kumuziikula n'olukedde olunaku olwali badde boolekedde e Masaba. Swaziniga yakulembedde era waliwo ekiwayi ky'Abaganda babalala babadde bagenze ne bafunyemu obutakkaanya ndowooza bagera kuddamu ndowooza oba poliisi ebalemesezza. Bankubidde enzija kati nga mpumuddeko wano mu mawulire ne bantegeeza badde bagenze Masaba kukola ku nteekateeka kuziikula Kafeero. Abaana ba Kafeero y'embeera eriwo akadde kano. Kati embeera ekimusimuza baagala kukebera ndagabutonde bagaba n'ebyobugagga. Kati abaana balemereddwa ddala okwekolera ssente ezaabwe bazze mu kusimula bafu. Kye baagala okukola nanti naye mpulira nga alowooza ng'ekitajja kubayamba kubanga nti omuntu yenna kati basobola okufuna endagabutonde okuva ku bantu abalira kuba Kafeero teyazaalibwa yekka ayina ab'eŋŋanda ye n'abaana bonna nabo weebali. Kitegeeza nti waliwo opportunity esobola okukebera omuntu omulala naye babuli abalowooza nti solution y'okusimula omufu kale bamusimule okusimula omufu tekimenya mateeka kasoba ng'oyise mu mateeka basobola obbakkiriza ne bamusimula naye mpulira nga alowooza nti si solution. Sirowooza nti Kafeero yalina ebyobugagga ebingi ennyo ebisobola okuddawo okukayanya abantu. Ekisinga obbakayanya ne banabituna ne babigabana terajja kufuna bukadde busukka 2 bati ekibakayanya okimanyi. Kafeero gye bamuziika e Masaba ali ku eka 27. Omukulu gwe bayita Swazi Kafeero basobola okuba ate nga baliriizinga ettaka eryo ab'ebikajjo balimirako babikajjo n'ab'omuceere. Kati byebimu ku byobugagga bye baagala waliwo ennyumba eziri mu Kampala Kawempe wawwa yonna eza Kafeero. Abaana bagamba wakiri katufuneko akatini. Kati y'embeera eriwo byobugagga bye baagala okufunako nabo. Kale katubasabire babifune naye ng'ate era basobola okumuziikula aba bakayana nti bamuziikula nekizuuka ng'ate tebamuyinaako na luganda. Aya basi kuba abaana abasooka bo bagamba nti Kafeero yazaala abaana 4 bokka. Olaba okikkiriza ekyo?
si kyangu kya musajja nga Kafeero musajja ow'akadongo kamu omusajja yatabaala ebyalo okubeera n'abaana bana bokka. Kati yembeere bakaanya ne bagamba nti Kafeero yakoma mu 9 okuzaala bw'aba yina abaana 4. Yakoma mu 9 okuzaala? Bali abaana basooka abakulu bwe bagamba nti Kafeero yakoma mu kuzaala mu 9 ayina abaana 4. 9 bwe yaggwako ne bamuggyamu enkwaso. Mbu teyaddamu kuzaala kati ne bamusala enseke. Kati kwe kaaya n'okulimba abaana ba Kafeero. Naye ate kye balina okwegendereza nti kisoboka n'okuba omanye ebyayuganda si byangu. Abantu abo boolaba bakwata omuntu ne bamuggyako endaga butonde ne bazitwala ne bazikebera ne zifaanana kye baagala. Otegeera kye ntegeeza nti kyangu kyakuteekayo ssente era gundi tezibafaanana tebabeera ba Luganda lwaffe. Kati Matiti kyoyogedde kyennyini ye DNA yasooka gye baakola nga kuliko omwana gwe bayita Nagawa gwe bayita Kafeero Swazi Simon Kafeero n'abaana abalala abaana 4. Era kyoyogedde DNA yasooka yalaga nti Kafeero ayina abaana 4 kwe kaayana ke bakaayana. Tolaba. Kati DNA gye bagamba nti bo baagigulirira ba Kafeero Swazi. Kati balina bukakafu kintu ku buno tebagenda gigulirira. Awo nze naawe. Tolaba nga si byangu. Sebo kati olunaku olwayo nti giweze emyaka 12 Kafeero ngali mukulu ka Jose Chameleone ngali mbufumbo ne Daniela. Ne Daniela team. Okay. Giweredde ddala 12. Naye ndowooza obufumbo tebabusanzeemu nnyo bizibu. Si bwe bufumbo ng'obwa celebrity abalala abadde bajja bava mu maka gaabwe ne batambula ne bagenda ne bamala ne baddiŋŋana. Ndowooza y'emu ku couples eziruddewo okumala ebbanga ddene nga tebagugulana. Okay. So ndowooza kuli kyo gibawa bebamu ku bacelebrities abasinza okulwa mu bufumbo nga tebalina nnyo nkaayana. Kemisera be yali badde alabirako. Be bantu baali badde batunuulira ne beebuuza babadde nga bakikola batya. Naye nga babaana abawala abo bonna abayimbi abo abato abajja bameruka obumerusi bwe bateggyemu mize egyo egy'okulowooza nti bw'onaakwana manejawo odda ze bwe batayige nkola y'abasajja bajja kuwuzika bonna bagudde. Kuba bwe tunatandika kusoma lukalala lw'abayimbi bano abatayiri abaluddewo bano abakajja obuzi ojja kulaba kumpi buli omu ne maneja we nga maneja yebba nga ye maneja webba naye nga bwe baawukana musicale nga n'obufumbo bufa oba obufumbo bwe bufa nga n'ebya music bifa. Mmanyi bangi bamanya ekyaliwo wakati wa Jasmine ne Bushington. Kati era olaba nti relationship yaabwe bwe yafa ey'omukwano ogw'ekifumbo ne baawukana n'okumumanaginga mu music. Era kireetawo ka slide back kind of nene naye era kiba kirina kye kikukosa. Ate era abaana bawala balina okuyiga nti omuntu nga teyakeera ku makya n'agenda mu bakaddewo ne bakuwaayo oba ne bakuwasa ne mugenda mu ekereziya oba mu muzikiti ne babagatta si kirungi kugenda ng'omutimba buli wamu nti bba wange. Ekyo nti bujja kukyenkya akwegaane. Obadde ojja omutimbatimba fe ababiwa abalaba obulabi tutandika okubalira abasajja nti ye yaliko n'egundi weetyobodde. Era nga tunakola bintu ebyo osooka weebuuze nina maanyi genkanawa bw'ovaayo n'ojja ku TV n'otulaga nti oyagala gundi nti gundi yebba wange kigenda kukuyamba ki? Kati bangi kibalema okutegeera nti olw'okuba walabye gundi yakoze kino bwe kiba nga Juliana Kanyoomoozi aludde mu industry ebbanga eggwanvu ennyo ng'ate sitatumumanyi na buli kati saawa eno buli omu yeebuuza ani bba nga tebamumanyi. Buli omu yeebuuza yazaalira luddawa nga tebamanyiiwo. Chozeni Becky ogwe yamutulaze eggulo. Kati gwe gwani Chozeni Becky atulaga omusajja. Kyemulina okumanya nti bano abavubuka b'ennaku zino banjawulo nnyo ku basajja b'edda. Abaana batambula bwe bati atambula dde eri kati salaba nga kyeyakusuubiramu si ekyo ng'atambula agenda ogenda kiyinza obutakukola bulungi kirina engeri gyekikukkiramu kaaliyayo oba okyegendereza obulungi. Olaba Loni eyaleeta Chozeni Becky yamwerabira naye kampaata mwogerako ku TV wadde n'akamu. Situbagaana kubeera na mulenzi wo obeera n'omulenzi wo naye ekituufu si kyakubeera ng'omumulisa buli w'osanze. Kiyinza obutakuyamba ng'enkyakedde ku makya n'akuvaamu n'agamba nkusuddewo.
kikuyisa bubi nnyo mu public nti oba olina image gyose ate abaana abawala abatabayimba nti abasinga okubagoberera biseera ebisinga obungi babeera bavubuka bannaabwe kati babeerawo kyabakusuubiramu yadde abatajja kifuna omuvubuka akugoberera ng'ayagala ne music wo nga n'omusharinga agenda mumusharinga naye omutima gwe gumugamba oba lumu lujja kutya at least Chosen Becky ampe kuhaaga kati bw'alaba otingi omusajja afuna okutya nabbaamu amangi kyabadde akuwagira tagenda kuddamu kuwagira kubanga yalaba olina omusajja akutiira ddala akuyita mufumbo matiti wiiki eno nno nafunyeko omukyala gwe bayita Nice Yesije oba omujjukirako ng'azuuzuma n'omukulu Geoffrey Lutaaya Nice Yesije era ng'agamba nti omukulu Geoffrey Lutaaya yamuzaalamu omwana bamuyita Nambatya ebituufu ebi yantegeezezza nti agenda kukola kampeyini era Lutaaya bw'alangiye nti atandise okukola kampeyini e Masaka aŋŋambye mukubira akasimu atandika okuyimba mbivulu bya Lutaaya nga Namatova anaamukiriza obiyimbamu anoonya mata ga mwana Nice muyimbi music tamuwa sente agambye mbu yayagala omwami we yamuyita mwami we agambye nti yajja kuyimba ekasensero yonna kakuuto ng'ayimbira Lutaaya kaakati ekyo kyekirala ekiremu abakazi bano okutegeera nti okwanya omusajja omusanze ne mukazi we n'okkiriza n'okola ensobi eyo n'omukwana kyokka n'otandika omulinnyirira kuba oyo muwala Nice Yesije si muwala mukazi Nice Yesije yatuuka n'okuyimba oluyimba ng'alukubira Geoffrey Lutaaya ng'agezaako okumulaga nti oli mukyala we Irene wa bigere bagabane n'ebiyungu buli olumba amaka g'omuntu kubeera mukkakka mukkiriza nti nakola ensobi n'ennumba amaka g'omuntu beera eyo osirike kati weeba weemulisa ng'onoonya ki tebigenda kubayamba ebintu ebyo agume bw'abanga omwana tebamuyamba ekisooka waliwo amateeka agasobola okumuyamba kuba omwana Lutaaya tamwegaananga amateeka agasobola omuyamba Lutaaya n'alabirira omwana ku mpaka okusinga ate okumweberekako atatta obufumbo bw'abannaabwe agamba mbu ne Irene abimanyi byonna n'ebiki Irene mbw abimanyi byonna ebyo Irene kituufu abimanyi abimanyi nti Lutaaya alina omukazi Nice yalina omukazi Nice kuba Lutaaya yamuyimbira n'akayimba oli Nice and Lovely fenna ne tubimanya nga bwe byali bigenda mu maaso oluvannyuma lwa Nice okugamba Lutaaya naye Lutaaya lwaki tuyagala kundaga mu bantu ontyo lwaki otigisanga Irene nze siriiyo n'amukuba akayimba Nice and Lovely n'amugamba oli Nice and Lovely aya basi so ne wabeerawoko obutakkaanyaawo ne bamala ne beesootinga Namatovu naye n'atugamba nti owengabi tayagala kukola ki owengabi tafumba na muntu aya basi so kati Nice bw'aba akomyewo ate mu mbeera eno ng'ayagala ate kuddamu kusajjula kizimbe ekyali kirabise okuba nga kiwomi taba mutuufu natugenda mu parliament obimanyi ekituufu kati buli muntu wasanga yeebereka ku munne matiti mu dakiika 2 mu seconds njagala kuleka tugende mu luyimba lw'essaawa weewaawo nange mbalamusizako ababadde batuwuliriza era bagende mu maaso n'okutuwuliriza yenze matiti weesobodde okuba ate nga tutambula akuume atakumira mpeera